amanya endobozi bamutemu SMX representing straight out SMX media. Halima Sisi yes yono mukyala okuva mu ggwanga erya Mali ebifaananyi nabirabye naye nga story sinababera nga nji confirminga naye ate nga abantu bali interested nnyo mu kumanya ki ekigenda mu maaso oluvannyuma maze ne confirminga neno story n'amanya gono omukyala nengafuna n'ensi ye gyavaamu nayo nengi confirminga nga mukyala ava mu Mali kubanga basoose bitijjisa ti ono omukyala munnayuganda ono omukyala si munnayuganda ono omukyala wa ggwanga lya Mali mu Africa waneeno ono omukyala bambi yazadde abaana omanyi okusikaninga at first basooka ne bamusikaninga nga agenze mu ddwaliro ne bamugamba agenda zaala abaana mu kusooka basooka mugamba agenda zaala abaana basatu nga olubuto lukyali awo lutototo muko yes na expecting abaana basatu manyi okuzaala abaana abasatu laba ozaala balongo ne bakuwerawo erinnya lya Saalongo kati atolongo ozadde basatu omukyala n'abeera happy yagenda okulaba olubuto nga lweyongera okukula n'addayo mu ddwaliro okusikaninga nga lukulidde ddala ne bamugamba almost nga ali kumpi nakuzaala buzaayo nga mwezi gumu ne bamugamba agenda zaala abaana 7 yali shocked nga tasobola kikiriza mbu agenda beera nga azaala abaana 7 naye ate olunaku lwe yazaddemu abaana 9 sina 7 wabula abaana 9 nga tebasobola kubeera nga balaba abaana ababiri sikani teyasobola kubeera nga ericognizinga mu mulimu abalala ababiri mbutoto y'abaana 9 naye ekirungi ekiriwo nti ono omukyala abaana yabazadde bulungi ate naye akyali mulamu gemawulire agasinga okubeera nga makulu obanga gegasingira ddala okubeera nti makulu omukyala kubeera nga mulamu nga ate n'abaana 9 imagine abaana 9 nabo nga bali mu good health condition baana balamu bulungi nnyo just because engeri gye baali abangi abamu babazadde tebannabeera nga batuuka babatadde mu incubators obali webatwe bagiyita nsuubira webatwe bagiyita omanyi simanyi sikiremerako nnyo babatadde mu incubators okubesigala nga bakyafiringa ebbugumu eryo ngeri omulubuto kale abamu bali ku byuma naye nga bonna bali in good health condition sinti oba balinako obulemu sinti oba balina obuzibu mu kussa sinti oba balina obuzibu muki nedda abaana completely bonna balamu ne weight bonna ze bazze nga baweyinga omanyi omwana bakonsideringa nnyo weight ki gye bamuzadde nayo ne weight nayo nga nungi ze babazadde nayo nga takuliko yeraliikiriza ku weight ye n'omukyala yennyini amawulire amalungi gali nti naye mulamu so nange neŋŋamba wayi kansale bugana amawulire amalungi ogasharinganwa n'aba SMX media subscribers kubanga si kya bulijjo emyaka gisobola oyitawo ne giyitawo nga tetuze muwulira mu nsi yonna mukyala azadde baana 9 omulundi gumu nkugambye olaba ozaala babiri ne bakuyita Saalongo ne bakuyita Naalongo n'ozaala abasatu ekyo ne kibeera nga kyanjawulo ate abaana ono bamugamba agenda zaala 7 ne mutuuka okubeera nga deliverinze abaana 9 toto y'abaana 9 mbere oyo omukyala siddamu na kuzaala wadde balina babeera bagenda kubeera nga bamala kyengenda okusaba kiri simple bami kubanga osubscribing ano ku SMX media tubeera ne updates na damu entertainment industry naye nga ono story nga zino we zijja bambi nazo nze nfuba okulaba nga nsharinga nazo nammwe nekira stories zaffe mwe abakitestinzeeko mukimanyi bulungi nnyo tezinywa data nnyo compared to other stories on other YouTube channel olw'ensonga ffe tusooka zikonvatinga nga tetunazi uploadinga so gogenda okulaba story ng'ewewukamu nnyo nga tekunywera nnyo data compared to other stories on other YouTube channels. Kamusaba mbe subscribing o liking ato obedo yagadde commenting. Emanya ndo nsigadde nze mu SMX representing straight out SMX media. I sign out.